nga naakava ku mulimu gwange ogwa security nalina ebintu ebikalu ebiri mu biliyoni za ssente naye nga sibikoledde mu Uganda ate nga mbikoledde ku mulimu ogubadde omutono. Ayagala okujjukira story eyo addeyo alabe programu yange bwe nali ne Ibrake ng'era nali nkomyewo e Uganda nga real estate esobola okundabira comfortable at least n'obukadde nga 25 buli mwezi wane e Uganda. But remember nali nva mu kya security era abantu bwe bawulira story eyo bagamba nnyo ebitulimu ebiri ebituliwo ebiri lwa nsonga nti no toyagala kuyiga, ebituliwo ebiri lwa kubanga olina ekigambo kye bayita tekisoboka, ebituliwo ebiri lwa nsonga nti no omanyi nti omanyi, ebituliwo ebiri lwa nsonga nti nno bwe batandika okukusomesa oprefaringa kuddayo n'okola ki kyoyagala kukola lwa nsonga nti kyengenda okukuyigiriza ogenda kulaba nti kiwanvu nnyo kyamaanyi era kigenda kukumenya. Ebituliwo ebiri lwa nsonga nti nno olina omukyala n'abaana bakusaba ssente tezinywera mu nsawo. Naye abange wali otuddeko awo noddayo n'owuliriza programu zange nga mbagamba ku bigambo by'okusevinga, mbagamba ku bigambo by'okuva ku peer pressure, mbagamba ku bigambo by'okumanya wa wooli at that given moment. Waddayo ku programu zange n'owulira bwe nkubuulira nti omugagga bw'akwata ssente aziraba nti afunye mukozi, ate omwavu oba omuntu ali yadde bw'akwata ssente azirabanga ekintu kyalina okusasuza bbiiru oba okusasula renti oba okuteekayo fiizi z'abaana. Okimanyi nti ssente ffenna bwe tuba tutandise tuzirisiivinga mu kifaananyi kiri mu bwongo bwaffe. Kyova olaba abantu bajja wano ne bagamba nti muve kuba motivational speaker kubanga ye ayagala buli kaseera akubuulire nti akasawo buli lwolya oli akasawo ka seminti. Bw'oba okyali mu mbeera mbi buli lwolya oba oli akasawo ka seminti oba okalya abalowooza endowooza eyo be baana abamasteringa obulamu abaagala okululwanako. Mulivinga obulamu bwammwe before your time, refuse to set, but in the wrong run ensi ejja baleetera amawulire amatuufu ng'ebifuba obunyama bwe mukoze butuuse ekiseera butandise okuyiika tokyasobola kugenda kukajjuza ng'amazima ga Katonda ekigenda okutaasa ssente, ng'ekigenda okutaasa kubeera bulungi, ng'ekigenda okutaasa kubeera nti mukyala we akwesiga n'agamba nti ddala omusajja ono atukoledde investment atunoonye atugumizza. Nina akantu ke nnali awo n'empuliriza omusajja yagenda n'agamba nti okimanyi nti abakyala tebaagala ssente, ze baagala ntono za kukozesa. Naye actually omukyala bw'ayagala omusajja alina ssente aba ayagala kuba na muntu alina ssente lwa nsonga nti nno omuntu alina ssente aba asobola okumala ebizibu. Bakabagagga si be bali awo nti bawa ssente naye kyonna ekijja nga kyetaago kya bulamu asobola okukimaliriza, asobola okubaawo nga tazirina. Naye abaana basoma, balya banywa, emmotoka weeri, amafuta weegali, they just need security. But how are you going to make the security? Ojjukira akagero ke nnakunyumirizaako omuwala oli eyabadde nnyo aŋŋamba mu banka nti ntwaleka insurance neŋŋaana. Omuntu ng'alina ssente mulimu ebintu by'ateetaaga. You see, society erina byebagamba naye nga tebikati omuntu bwe mba nina miliyoni 2 oba 3 ku akawunti, insurance ye nzijanjaba paka ku miliyoni 25 mba njagala yaki? Njagala yaki? Like honestly njagala to having conversations abantu ze tusobola me and you nawe tulabe oba logically kikola amakulu. Mulimu ebintu nga byetaagibwa batalina
kati ate abantu abasinga bamala obudde bwabwe nga bye bateekamu ssente mu kifo kyo nga bo tebekkirizaamu nti basobola okwesevinga. Wali otunuulidde nti waliwo omuntu akola ng'obulamu bwe bwonna abalabubazi ssente mmeka ze bagenda kubanga bamusasula ng'agenze mu pension. Ng'era oli abala bajja kuba bampa $1,000, bajja kuba bampa $1,500.